Poliisi bali kulabanga terina mugaso. Ate kyenjagala mutegeere, bw'obanga oli wano ng'obadde mukozi wa byambyone, oli mubbi, oli wa kika ki, toddamu kubba nga poliisi tennakomawo. Nkiddamu, bw'obanga oli wano ng'oli mukozi wa byambyone, oli mumenyi wa mayumba, oli mukwasi w'abakyala, oli muki mu kategulezi embi, toddamu kubba nga poliisi tennakola ki? Kubanga bwe banakukwatako kooti mbagirawo teyajja kutaasa. Buwadi yaffe yonna ey'Essekanyonyi, Luwonvu, Butaalaale, Kaswi, Kitanswa, Bbira, buli wamu mulina okuba abeegendereza, kubanga abantu abo kati buli gwe bakwatako kiyamaanya ab'ebyalo tutuukiddwako obuzibu, kubanga bwe bamukwata bamuleeta wuwo ate baagala mukubira wuwo. N'olwekyo obuzibu awo we bujjidde. Mu lukiiko waliwo okugyawo poliisi yaffe Essekanyonyi ate ngeri mu Ssekanyonyi Town Council. Tugala tusooke tusale tufune naffe abakuumi abasobola okutukuumirako abaana b'okubyalo babeera nga balungi oba obubbi bungi mu kitundu. Katono mabegako abo bajja babawombolera mu maanyi ne bakuba amasasi mu bbanga ne bamutwalako ssente ze ate ng'essaawa ekyali emu. Kitegeeza tulina okutya kweraliikiriza abantu tebakyebaka balaba nga embeera eri mu kitundu etiisa nnyo. Tutukubira gavumenti omulanga etuyambe ekomyewo poliisi tusobole okulaba nga abantu baffe emitima gyabwe gye badda mu nteeko. Mpisa olukiiko abantu bazze mu bungi, tutemye empenda engeri gye tugenda okwekuuma nga poliisi teriiwo. Ekisooka tusazeewo okugabana contacts oba amasimu nti wabeerawo ekizibu ekiguddewo tusobole okuvaayo okukolaganira awamu. Ekyokubiri, abalina obusobozi obw'okuteekako cameras mu bitundu mu mayumba gaabwe ku bizinesi zaabwe nazo tuziteekewo. Ssekanyonyi munene nnyo. Ssekanyonyi ayina wards, ayina ebyalo ba cells ebyalo 34. Kyolaba nti kintu kinene nnyo. Naye bwe twogerera tulina amagombolola mu constituency ya Mityana South, tulina amagombolola 3 Malamba wenjogerera tegayina police post yonna. Omuli Ssekanyonyi Rural, omuli Ssekanyonyi Town Council, gattako ne Namungu. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.